Samali omulungi, Lero Samali omulungi, Katonda yalikuwa empera. Ngamba bonna bannayubawo nina oluyimba ne Pastor Bugembe lujja. Wabagambirawo nga terunafuluma? Nabagamba gomanya essanyu gye naliko. Sinza ddimanya. Gwe kiwulira kakitango oli kumpi ne Pastor Bugembe? Bulungi nnyo kuba ali friendly, ali funny, ate abuulirira. Jjukira ye aleese omuyimbi. Aleese omuyimbi, ze n'abagambye bugambi njabaleetera abayimbi. Nange kennyini kasita ndi muyimbi njabayimbira. Kati watyamu? Natya ne ku lunaku lwe tulonda nga mpulira saagala genda ku ssomero. Nawe namala bana ne bajja nga babuuka, Rinike bawina biki? Nabagamba twali tukubisa data mulonda. Era omwana tebamulonda kuva olwo olunaku. Oyo omwana tanjagala. Gw'owulira bagamba amaanyi yo bagikubakuba buli kaseera. N'okyogera bw'otyo. Kyokka ng'ogamba oyagala nnyo ddadi wo. Mwagala nnyo naye omutima gwo gumwagala era mwagala nnyo. Naye ku ky'omupiira ndiwa Arsenal. Lwaki tomukyusa? Tasobola kyuka kuba ne emirundi gye bagikubye olaba akyagiriko. Enki gye bakubye? Olaba akyagiriko manya tagigibaako. Daddy we bakuba maani abeera atya ewaka? Abeera musirifu. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Kale, nyongero baniriza ku mukutu twatuuse dda Cruise Exclusive, Allen Cruise gemanya nyongero baniriza ku yona gye musinzidde okubanga mutulabira. Ndi mu studio za Cruise Exclusive zaguddwawo zatandise naye sofa njagala okwebaza buli kiisi akyaddeko mu studio eno n'obaako ne kyondekera n'ogamba nti Cruise tandikiraawo. Maria's Bridal, waliyo Apostle wange bamuta Apostle Eric. Yaŋŋambye Alan, studio tugenda fiira muli ekiziyiro bakwe SC era kati empewo egenda okutandika okufulumamu n'abagenyi mwenna abadde bazze nga mugamba nti ebbugumu yakikoze dda. Naye woba oli eyo n'ogamba nti Cruise studio nga wagitandise naye naye kiki ekiganye nkubira essimu ku 0775826753 naye nga kiki ekintu nkyakikwata mpola mpola nkitwalaganya naye munsooke munzikirize nsooke nkubira ya Apostle Eric obugalo ategedde Jiroti Apostle Eric yaŋŋambye nti Alan Cruise studio tugitaddemu ka SC. Anaye ate munzikirize I welcomed a child of God, the blessed child, omwana asinga okuba n'omwoyo. Saawa zino ye mwana mu ggwanga asinga okuyimba ennyimba za gospel. Ye mwana omuto Baby Gloria yakula n'atulekawo. Kati ne tugamba tuzizeewo zeewaani tuba tuleeta Tito Tami naye n'agenda. Kale ate Mukama munnange muno mwe tusabira Mukama n'agamba nti Cruise wategedde nti nedda waliyo omwana ali mu kirombaawo naye ono omwana tayimba ne bayimba. Sooka ompeera omwana obugalo. Muyinza ogamba obugalo muwadde bwakya sooka obanjuire neddobo. Njagala nnyo akayimba omanyi leero nkedde ku makya ne mpulira akayimba ka Yesu ndiwo okamanyi? Okamanya akaka ka Apostle Grace ako? Kayimba kannyumira koboguzaawo kyo nga tonneyanjula linnya omanyi abantu baawano ku mutala guno baagala nnyo okumanya kiki olinawo kodina buli alinawo kyalina aleete. Nakuwachi bweguba mukwano ogumpadde nsazeewo ningalika kikyamu ku mutwe Yesu nkwagalira ddala ebyensi byonna mbirabye tebikusinga Yesu. Abantu
enchane bakuchawa nayategwe omukwano go tegugwa kuloja Yesu ndiwo Yesu ndiwo nzena abanonya kabambulwe ngane kwese mugwe munda Sing the war. Yesu ndiwo Yesu ndiwo nzena abanonya kabambulwe ngane kwese mugwe munda Hana mwana yakubawo mpabugalo bwa Niki yawo mpabugalo bwa Niki yawo ekintu ekali kitambulira mayibabu sana jayo mwana mudizo obugalo bwe yajjako kati mudizo obugalo bwe omwana alisegalo ndi with the talented Nick Jemima. Wow, kitibwa kya Mukama. Amen. Hallelujah. Amen. Oli bulungi. Ndi bulungi nnyo. Can you worship? Yes, I can worship. Omanyi okuworshipinga? Yes, I worship. Wali owashipinzeeko n'owuliranga omwoyo asse wansi. Nnyo n'amaanyi. Yes. With your guitar? Can you do it? Kubanga nze nyawala nnyo omwana ng'akulidde mu Katonda naye nga mu worship awo. Mu worship. Hey. Anna. Tusimbudde. Nkubendiwo. Katanti baitu nobba wakalala. Manya abantu b'okumutala guno bajja gamba twakoze liyaso. Just worship with any song you feel free. Wow. Obugalo, mwana muobugalo. Walira, bumuwe, bonna, obengalo zaabike. Nkwagala nnyo Nze asinga okwagala. Gwasinga okunjagala. Tulaba bakimanyi bakiraba ku face yange. Tuli kayagala Uncle Alan Cruz. How are you? I'm fine. How are you? How is life? Life is good. It's by the good. grace of God. Nere niko saba emirundi emeka olunaku. Nsaba nga nakazuuka. Nsaba nga era ngenda kwebaka. Ne wabawo special day gye tusabirako nensaba. Kale sooka obuze ku muntu akulaba omulundi ogusooka omweyanjulire omubuulire huyo omubuulire ekika kye kya music ky'oyimba tutambulira awo. Mukama yeebazibwe mwenna abatulaba. Amannya gange nze Nick Jemima the Dreamer. Ndi muyimbi wa gospel, ndi muzinyi ate ndi mukubi wa gita. Ndi mukyala mulokole era nsabira ku God's Bless Altar Ministries International. Nsomera ku Gombe Junior School Kikajjo. Wow. Oli mu class ki? Ndi mu primary 7. I'm a candidate. You a candidate? Yes. Pastor Nick nakulaba oli mu class ki? Over P3. Over P2. Kati oli mu P7? Yes. Subject kyesinga okuba enzibu mu P7? Math. Math? Math muzi. Ofunamu nga 0 what? Muzire situkayo. Obeera wano mu 20 nga we twali ffe. Nze manyire Nick nafuna 20. Inawe nafuna 25 mu math yawo. Omulembe gwaki. Musomesa yankuba. Nangamba mbu I got 25. Kati namusanze nga ngamba Cruise oyinamu ekyebiri ne mugamba musomesa. 25 we nali. Goli ku meka. Tuli awo wakati. Tuli awo. 50. Tuli wakati. 50 60. Tuli mu 70. Goli bulungi, oli bulungi. Masa kusomesa math bamuyitani. Bamuyita teacher Matthew. Akubamuko. Akubira ddala. Nakitegedde. Nze nakitegedde ndwe Nick akago kalina okubaawo. Namba gwe ebyo ebintu bya number by number obimanyi? Number by number. Where they can you number by number. Whoever knows. Yo babitukubira. Science. Olimba. Akago kanyoka. Number by number. Ye wagudde eno. Number kyesinga okuziwa enoga abana eno singa tejja mu paper. Eno topic kijo ogamba mu science noga that topic. Skeleton. Skeleton nzibu. Baba. Wabijja mu paper soka nensaba. Nenjisabire yonna maningama Mukama nyamba. Kuba skeleton ezo baba. Negwe skeleton nzibu.
Nnyo. Waliwo bagamba simanyi how many bones simanyi the skeleton biki. Unali neebase mu kiraasi awo ne batubuuza waliwo lino eggumba erisinga okuba eryo baliyita batya naawe olinga nze awo nange ate nange awo wawe baŋŋambira nga come in front but mukama mulungi onaatira omala P7 nve mu primary kubanga njagala nange ngendeko mu high school. Kiki osinga okwesunga mu high school Reniki nawe sebo oyagala genda ku prom party iyi baana kyatayagala prom tujagala naye naye ki kyetaagisa sente toba olina obanga olina sente. I know. Yes. Ne kati sooka ombuulire naye kati omanyi bw'obeera no mu P7 otandika okulingizaako mu biri eri mu secondary kati gwe kiki owulira kye boogera mu secondary baŋŋamba tebakuba nnyo miggo otyo ate olumu abaana beesalirawo balya batya balya bulungi kuba muganda wange yaŋŋamba ku Sande balya nkoko otyo te nze njagala okulya sijja kulimba akamere kakuwoomera baŋŋamba ate oyagala twogere naye bajja tulaba baŋŋamba mbu ku kamere tosaagirako ddala osala akamere naddala wali ewajjajja emmanga ngayakunyumiza bingi bakumanyi bulungi nnyo akasowaani kalina okubanga kubanga ne ku ddabo ku ssomero ku lisiti kwoli kusibulako kuba ddabo njikubira ddala sikubiza alina okuggwayo kwata wano mwana wa Katonda kwata wano ebintu goyina engeri ate gy'obinyumizaamu ogali bolaba omwana ng'agize ng'akuba ddabo omwana wabanga akuba ddabo mu bulungi asinga bbye naye omanyi ddabo eyo waliwo ffe gye twakolanga ddabo nga bakuwa essowaani endala ng'ogiteeka eno bwe bakuwa ng'ojjayo mwe mukola mutya ogenda n'ofuna tugeze breakfast bakuwadde chapati n'ogenda n'otula n'ogenda n'ogamba chefu chapati yange egudde ne bakuwa endala oba n'omala okulya n'oddamu mu line n'okuba ddabo oli wakabi gw'ogenda sobola ensi yeetaaga ddabo kituufu ensi yeetaaga ddabo suppose you're the last born at home a second born. You're the second born? Yes. Kati abana mukaaga. Muri abana mukaaga. Kati nga second born kiki oyagala okyuse waka singa mukama akuwa obusobozi. Simanyi kye njagala kyusa kuba ewaffe ndaba buli kimu kitambula bulungi. Buli kimu kitambula bulungi. Ye mukama yeebale. Era yeebalire ddala. Ngenda kufunirayo akaana ku street okadopting. Tosobole. Sisuubira ozinga nkuze. Anti emmere gy'olya gye bakuwa gy'okawaako nako. Ku ssomero? Awaka obeera nako ewaka. Ngenda genda ku street nondeyo akaana ka street ka baby. Nga tuli banje ewaka. Tugira tulindako. Naye nsobola omulabirira. Nsobola. Anti daddy gw'olina okukuba oluseke n'olabira ka baby ko. Siba kirwe niiki. Wakwambaza pampa. Wakati wali mwana ayambala pampa. Waliyo omu naye era tajambala, tajagala. Olina biyiga n'ogenda n'oyambazaako ku bato. Ebyo twabiyiga dda tubimanyi. Wabiyiga dda? Kuba abaana bangi kati bali bana. Bonna abato bange abali. Bonna? Bana. Kati nina obeera nga nabambazaako pampa nasiimulako ku bbi waabwe nabanazaako. Oli mwana mulungi nnyo ate emirimu okolera ddala ewaka. Tukolera ddala. Just lwakuba mbu baŋŋamba mbu oluusi bagamba Breniiki kola mbu ne weefula alaba music ku TV. Tulina ngeri gye weebuzabuzaamu. Okola mirimu ki kale hodde n'okoze mirimu ki? Njezezza bintu nakusiibula nnyumba. Ennyumba manyi ogisimula n'ogitukuza. Ennyumba nga nzibu. Nzibu nayo buli kimu si kyangu mwene si kyakuyiga buyizi. Ate okuwaata? Obumonde. Manyi waata obumonde? Ate ettooke? Ettooke ndireete? Ndireete nkulagireko bwereere. Breniiki ndeete ettooke? Ndireete. Nga tolitemyetemye?
Tolisaze noliwaata bulungi nga mami. Ekikuta kigaana okuvaako. N'okola otya? Naye tutoba. Kijjako. Ndine Renique. Mwana muto, I've raised this baby girl ever since she was young. Abaludde kweno channel. Yomuku actually ndoza yo mwana omuto yasoko kwa appearingako. Atenga ayimbira ddala bulungi nnyo bulungi ddala. I believe Sigetinze disappointed naddala mu kitone kye. Atenga nyongero kwebaza ne taata we, manager we ne family ye okwongera mu supportinga. Kubanga oba oli awo ekitone kino twali tugenda kyefiirwa. Naye nze nalaba omwana omuto ayimba gospel mulungi, nendaba omwana omuto ayina ekitone ekyamaanyi nengamba why not. Naye saawa zino akoze n'abayimbi aba gospel. Kumpi ekisago mu Uganda wano mu kisayi kya gospel atannakola naye yani ate era wano e Kampala mu Uganda buli omu kizibu nnyo mu gospel industry eno ogamba nti tamumanyi. Kale n'olw'ensonga eyo ekitiibwa nkiddiza Mukama ate era nyongera okwebaza Renique naye weebale kutaba mwana mwononefu. Lwoba okula gezaako nnyo obutaswaza ffe ne bazadde bo kubanga kati ffe oli kyakulabirako naffe eri abaana baffe. Nange ngebeerawo ne ngamba mutabani wange, you see that girl, she was a baby, then she was singing, and then you see now she's a star. I saw video ng'oli Kenya eyo ng'oyimba mu church Kenya eyo nga you worshiping, wali yimba choba naye nga you worshiping ng'oli mu mwoyo. I was like, man, God can make things work. Nenkulaba ne gayo muna Kenya bamuyita Guardian Angel. Man, you girl. Kati nabadde ndi awo, your daddy called me. Nangamba, you know what, konze nedda. Nangamba, let's meet, I have a surprise for you. Nemuga, which surprise? Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Nzola basinkana nko ku Pastor Bugembe. Naye ngwa goyina lulima ne Pastor Bugembe. They told me mbu mwali mu studio nga museka nga mwe munyumya mwe byaba star nga mwe mukubako mu ngalo. Nengamba this is the chance I have, Renique, to take me to Pastor Bugembe. Mbadde we banga lyonna nga saba Pastor Bugembe. That's like, okay. Wayimbye ne Pastor Bugembe? Nayimbye naye akayimba bakayita oyambanga. Ku mwana gwe you're so lucky. Kisa kya Mukama kye kibikola. Kati go bikola otya? How do you meet those people? Like how do you feel when you meet uba like unoyimba kale nga Pastor Bugembe nga bwayimbye naye? Obviously I feel good kuba situ buli omu afuna chance meeting eyimba naye but nze nenfuna chance era obviously mbali nobeera musanyufu neneebaza Mukama olw'akakisako. Olimba lwamwe lugamba lutya? Nze balumpa naye mbadde sinnalukwata naye baŋŋambye olumanyi. Bannange ndumanyi.
Katonda yalikuwa empera. Oyaga tuwa amaloboozi mereere ebyo bizibikira amaloboozi go ate vocally you're good. Nze nkumanyi. Beera musamali omulungi, noonya musamali omulungi, beera musamali omulungi, Katonda yalikuwa empera, oyambanga mulekwa, oyambanga talina. Kayimba kalungi nnyo. Kati sooka ombuulire. How do you meet Pastor Bugembe? Wallahi mwene gona okola naye oluyimba ffe tumunoonya n'abula nga tulina ebizibu twagala atusabire naye gwe n'omunoonya ssebo gwe n'omufuna ne mukwana oluyimba. So tell me that day lwakya lutya era gwe wamusinkana otya? Waliwo back then nga nakatandika mpola ka video kenakola nga Pastor Bugembe sabayo collabo kati netumala netukaza nenkateeka ku TikTok yange then nekatambula nekauntukako then nampita nagamba Lindako Pastor Bugembe yakuyita? Yes, yampita. Pastor Bugembe called you? Yes. On your daddy's number or on your mother's phone? My daddy's number. Lucky. Blessed are those. Blessed are those. Sajja wakatona nakuba ku ssimu. Nze bannaye kadoso okumpa ku namba ye. Nsobola. Wala yogenda jimpaako. Naye alani nakulabako naye. Ani? Pastor Bugembe. Waliwo yali antutteyo. Teyanjogerera bulungi nenfuna y'akafaananyi awo ne ka video. Naye loba wamulabako noyogera naye. Anjagala ebyo nga gwe byoyogera naye. Mmwe mwogera nga basita nange byenjagala. Nawe oyogera naye nga sita. Kugambye waba oli yantwalayo. Ne bankuba akafaananyi nangamba vaayo musumba agenda ne nvaayo. Ne kati nze kasita nakola ne mmanya Niki. Kati njagala mbeereko mu video yammwe. Naye baŋŋambye mbu nina kusaba ggwe. Kiba kisoboka era gwe kuba oli wange. Anaye Niki. Kati nafuna obugoye bwange obulungi. Nga nfuna obugoye bwange obuki? Obulungi. Annange kwata Jose sindikirawo Kimu emitwalo 6 n'ekitundu. Bangambye mbukati ninakusaba gwe ne kati soko nzikirize mukkiriza njagala kubeera mu video nga ne Pastor Bugembe mwali. Oluyimba lwaffe era ayina banga mwali. Naye nga agenda kujja? Yes. Kati wadde okinyira kati Pastor Bugembe akuba essimu. N'agamba tujje tukole oluyimba. Then otwatika mu studio twakolera wa Brian Beats. Natandika okuyiyawo. Kati gwe wawulira otya ng'omulaba wali omulaba for the first time? Waliwo we nali mulabyeko naye nga just I think teyamanya nakumanya kuba bali budde bwakiro ne mumubuuzaako naye nga saayogera naye nnyo. Kati kola olunaku ku studio bannaye nawulira essanyu. Toyinza butaliwulira. We naddayo ewaka tewali awo waffe atakimanya nti nalaye Pastor Bugembe. Ne bannayimba? Naye no bagamba nalaye Pastor Bugembe. Namulabe bannaye nangamba you're beautiful. Naye no bagamba. Atyo? Nengamba bonna bannayimba awo nina oluyimba ne Pastor Bugembe lujja. Wabagambirawo nga terunafuluma? Nabagamba gomanya essanyu gye naliko. Siyinza dde manya. Gwe kiwulira kakitya ng'oli kumpi ne Pastor Bugembe? Bulungi nnyo kuba ali friendly, ali funny, ate abuulirira. Kati mugenda mu studio? Twatuuka mu studio ne bakubawo beat then natandika okuyiya ebigambo mpola nangamba yimba kino wenyimba ye yaluwandiika? Yes. You girl, you're blessed. Pastor Bugembe wrote that song? Yes, yaluwandiikira mu studio. Waliwo? Naliwo bulungi nnyo. Gwe olina omukisa.
ye yaluwandiika n'agamba kati nga bwawandiika no ngagamba yimba kino bwawandiika n'agamba yimba kino maama wetwamala ne tuwulirizaamu ng'oluyimba lulungi ne tukolawo obuvidiyo butono ne tukubyayo ekifaananyi then ne tweyongerayo maama ne Renick nkubuulire ggwe kale Mukama akubeereddewo mu bintu byo okimanyi nti Mukama akubeereddewo olina ennyimba mmeka nina ennyimba nnyingi sofa oyimba wakuziminya nina dream nina tuyimisa emikono nina tomala tugumenyeka next generations nawe maleo happy hakuna oyambanga keep on moving zisikane mu 10 olina ennyimba nnyingi yes kati gwani akuteeramu akasente management yange management yo yes sprout management does your dad and mommy support your talent they support me very well I thank God for that kati abazadde abali eyo abazadde abali eyo bannaye temutulira birooto by'abaana bammwe omwana waba alina ekirooto bambi mu supporting wabula tomutuulirira yes kati bw'ogamba daddy wo nti oyagala okuyimba gwe how did your dad react omulundi ogusooka taata wange teyakiriimu nnyo but then okweyongera mu maaso then I think n'akiraba nti I can then yes n'atandika okumpushinga nga olumu ateekamu ssente ze yes kati olinayo bato abalala bayimba naye nabo bajja yimba olinayo mugolabanga olaba muto wajja kuyimba bulungi waliwo omuto ayimbayimba ayagala ozina naye ayimba obwo bwa Cocomelon webityo kati baŋŋamba mu ku church oli mu kwaya ndi mu kwaya ndi mu Conquerors dance group ndi mu youth ndi mu Sunday school ndi mu timu nyingi Conquerors timu ya kuzina eri ku church yammwe church yammwe bagita batya God's Blaze Altar Ministries International wow musumbani Pastor Eric Inembabazi banna alabika agoba demoni zonna era musajja wa Katonda ye kati dda nkunyumiza ku birooto byo tokyaloota ndoota naye munnange bakuzina ebintu byakyukamu bannange lulingo nyumiza ku birooto abantu baŋŋamba wano baŋŋamba nenga olundi okuleeta ku Renick takyaloota ne mbagamba Renick kati wasembye kuloota ki ndowooza ku lino naloose nga nno Mukama aleeta ebintu gwe Mukama muveeko Mukama alina engeri gy'aleetamu ebintu Renick zalesa abantu kane ŋŋamba oba Mukama naye oba abeera atya oba bibeera bitya kale yaleeta ki Mukama nali awo mu kirooto bwennyini genda naye alanti onsekerera nze nali nseseeko Renick ng'ongambye ekintu osekanye waliwo neke twakola n'oŋŋamba nti abantu tebawulira ngakukuba akama kumbe nina microphone wano bawulira buli kimu abantu abo bennyini abo ye n'oŋŋamba tebampulira lwaki temwaziba matu nammwe wamma kati amakuno sigenda seka mamma kirooto kyatandise kitya nali twali mu kyalo mu kirooto nga tuli kulunda ekyo ekyasembyeyo ndoota ebirooto bingi kati ebimu tusookere ku ekyo then nga ndi mulunda naye kyavuddemu ente ne zineefuulira zangobye emisinde ne zinzija mu kyalo ne zintuusa e Kampala sijja kulimba ekirooto ente zaakoze zitya zangobye ne zinzija mu kyalo ne zindeeta e Kampala nga ekirooto kiringa ekiŋŋamba toddangayo mu kyalo oli wa Kampala naawe okimanyi oliwo e Kampala ndiwo e Kampala bannange zabadde nnyingi nnyo kati nodduka okuva mu kyalo kyammwe ekyalo kyammwe kiriwa Gomba wadduse okuva e Gomba mpaka Kampala mu kirooto
wanyumirizaako ni akirooto ekyo nanyumiriza ku baganda bange ate daddiwo ennaku zino daddiwo tokyamunyumiza buntu bwo munyumiza mugamba ebintu bingi nnyo naye akimanyi timugamba mpaayo memory emu mu bulamu bwo oba yatuuka waka oba it was a tragedy oba kyali kizibu oba nga kale ekintu nga kyatuuka mu bulamu bwo oba ewaka naye n'osaba mukama n'ogamba nti mukama bw'ompisa mu kino kuba Reniiki oli musabi naye ng'ogamba mukama olaba wampisa mu kibo kino bw'okimpisaamu wallaahi mukama olina kasitole kosobola otunyumiza nga mukama ninayo kamu naye era mukama yakijjawo ekyo olinayo kasitole kamanyi sikamanyi waliwo ebyabaawo kati awo nensaba nnyo tataawo tubuuliddeko tubuulire no taata wange we baamukuba gundi gesiteerabira era sometimes mbeerawo ne ŋŋamba kati singa yagenda singa ndiwa babbi naye bababbi gye bali nabo bakimanyi tibali abaana basaba era kyemanyi tebali bulungi kati sooka onnyumize ate manager namugamba ne mugamba wabaawo ekintu ekituuseewo aŋŋambenga ero nga simanyi then we baali baazijjayo driver n'aŋŋamba mama wo kyali waka yagenze mu ddwaliro taata wo okufa n'obutafa okufa n'okuwona okufa n'okuwona nenkabira mmotoka naye nga simanyi what's wrong bwe natuuka ewaka ne babiŋŋamba byonna nga bwe baamubye ne bamukuba bwe twagenda mu ddwaliro nga for sure omulaba oyinza okugamba anaatera ofa naye nemusabira netukabamu era nga omanyi but then omulaba kati oyinza olowooza nothing happened. Yes. So you thank the Lord? Yes, so much. Wawa obujulizi mu kyaki? Nawa mu Sunday school. Wabuwa? Nabuwa. Obujulizi? Yes. Nobagamba nti Katonda kyeyankoledde kyamaanyi. Ne bannange nange nalyawo ne ŋŋamba mukwano gwange nange babiŋŋamba kati bw'obinyumiza ne nzijukira nange babiŋŋamba nesaasanyuka nembinyigira ebyo ebibbi nabinyigira nnyo Reniiki naye kati olaba kati you're happy. Yes, I'm very happy. Kati nze ate njagala nnyo bw'otyo ng'oli happy. Yeah? What is your best scripture in Bible? Psalms chapter 37 verse 5. Egamba ki? Njikuwe? Egamba trust in the Bible. Jimpe. Simu yange eriwa. Leta ne simu mwana kuba Reniiki simanyi oba amanyi n'okusoma Bible. Isa bela nga ndi omulokera ate nga simanyi soma Bible. Yes. Tekamu awo scripture. Kubanga nze nange njagala n'embirabako oyinza okugiraawo ng'ate byogira. Kandabe? Yeeno. Psalms chapter 37 verse 5. Egamba etya? Egamba, commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Kati na kabaka nnyonnyola kati afa abataasoma. Kabaka tegeeza nti weesiga Mukama n'omukkiriza nti asobola okikola kyonna ky'oyitamu asobola okikuyisaamu as long as omwesize tewali mbeera gy'atasobola. Zize zimu ku scripture z'otambulyako mu bulamu bwo. Yes. Ate wali endala? Mpozi ne Isaiah chapter 54. Annange naye gwe andaba eyo omwana we ali mu P7 oba P6 omwana we asobola okusoma Bible kyebuuze gwe omwana we amanyi okubikula Bible amanyi gyetandikira wamma gena maaso. Isaiah chapter 54 verse 17 says, no weapon forged against you will prevail, and you will Linda tojiragira nnyo kubanga abantu ate bajja kuseka kubanga ogambye kaka anko bajja kugenda balowooze nti anko abimanyi
omwana akamuliza anko Alan ha why akagambo kano kali kandabe kalo kasoma nkalabye nayo kyongera ogani kwansingako kagamba kano bakogera batya FUT REFUT bakogera batya anko Timo gwa voicing ku bintu kagambo kali FUTE kati kategezaaki ogane madde sinza kategeera refute kati agenda maaso omusomi w'amatayi and you will refute every tongue that accuses you. Kati eyogundi lwaki ojagala Isaiah? Kuba nsobola ogikolesa nga ndi mu kusaba like nga ndi mu war prayer. Kuba gigamba no weapon forged against you. What is a war prayer? Wano osabira n'ogoba emizimu eyo war prayer. As in study about. Kugwa kanjigiriza wala mbade simanyi nti wali war prayer. It's a war prayer? Yes, war prayer. Ojimanyo gisaba? Njimanyo gisaba. Why? Studio nakazigulawo. Sifunanga ko musumba jano nasaba. Tuwe war prayer tusoke tugobe bana abasana. Tugenda mu war prayer. Studio jogendo sabira studio mpya. Studio ya Uncle Alan Cruz. Kitegedde. Ate birungi byonna byengendo ofuna mu studio nga nzijukirawo prayer gye wasaba. Wojjo manyira nti oli musumba Renick. Ayi Mukama Taata, tugoba emizimu gyonna egibadde gyesimbye mweno office Uncle Alan gye yaguddewo. Mukama Katonda wange tugoba byonna ebibadde byagala okulemesa, byonna ebibadde byakwatira Mukama tubigobamu. Omwoyo gw'obutakulaakulana, omwoyo gw'okudda emabega Mukama byonna tubigoba Mukama. Leka Mukama buli kimu ekibadde kyagala okuzikiriza Mukama kina Alan kyatandiseewo. Mukama leka byonna byokyebwe mu linnya lyo mwe nsabidde. Amen. Sebo manyi n'okusaba. Nsabira mwese esala ya Our Father who art in heaven. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Kangubuuze Renick, ewaka ewammwe babakubira okusaba? Tebatukubira okusaba kuba naffe ffennyini kyatukuliramu nti okusaba kuyamba ffe. Yes, kati okusaba tebasobola kukaka oba toyagala egyo mizimu gyo gye gikugaana okusaba gye gikulemesa. So gwogenza okola ewaka nga like praying is a day routine ewaka naye nga teri gwe bakaka? Tebakukaka. Okeera ku makya n'osaba then n'ekiro ng'ogenda kwebaka n'osaba. Do you do fasting? Yes. Or fasting? Fasting. You even do dry fasting? Yowala. Yeah? Yowala nnyo. Ku church waliwo abakola dry fasting? Gye bali bangi abakikola. Dry fasting eyamba ki? Dry fasting. Kusaba. Kusaba. Okulaga Mukama nti osobola okwerekereza emmere na biki for him. Wow. Nange njagala okusabako naawe. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor
a world of beauty. Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Lero mungenda funayo Sunday yange Unique nzije tusabe. Era jangu tusabe. Nenjagala nnyo ngo worshiping. Ndaba nnyo video bonga you doing the worshiping ku church eyo. Ati njagala nnyo nkolayeko nga you're leading the worship team. Jangu ojja kundaba. Ne kusomera okola otya kiri kitya? Abaana obayigiriza okusaba. Yes, tuyina ne church yaffe. Pozo oli prefect. Nali naye kati era nkyali kuba tebanalonda. Tukyalemedde mu ntebe? Tukyalemedde tukyatuddemu. Oli prefect what? Deputy head prefect. Deputy? Kwinga you have a big role. Nene nnyo. Ka deputy head prefect akola ki? Abeerawo nga alinga assistant wa. Yatukwata late? Oya head prefect yabikola. Then deputy yono alinga assistant wa head prefect. Yes. Kati abana kusomero bakutya? The city wanyo kuba I'm friendly to anyone. Everyone buli omu mukano gwange. Neoja kino kati abana basinga tebantya. Ne wesimbawo oba somero lyakuwa buwi? Sesimbawo, I went through an opposite. Abana bagana okwesimbawo. Abana bagana okwesimbako? Nga bagamba ki? Nti Unique kuba sesimbanga okusomero ne banja. Waliwo ne time omwana gwe nali nesimbyewo naye we yaleeta omuyimbi. Mbu oba eyayimba kana oba Scott oba Stand. Eki oyo. Abana bonna oyo. Tipswizi. Tipswizi. Yatugamba ajja tuleetera FIFA maker. Then abana ne batandika omwana nga abasuubiza. Nga bazina nga baleeta omuliro bino kojja bwe bakola. Acrobatics. N'emikono gyange negingamba tugenda londo oyo. Nengena mutoyi. Nga mpulira njagala kaaba. Nga ntidde. Nengamba Mukama oba wansikiriza okwesimba ate wakyagala kunjiwayo. Nkimanyi nina owangula. Nensaba mikono gyange negingamba Unique ova kaaba nemagamba sobola kaaba kuba nkimanyi ngenda wangula nenga mutima. Jukira yaleese omuyimbi. Ayeese omuyimbi ze n'abagambye bugambi njabaleetera abayimbi. Nange kennyini kasitandi muyimbi njabayimbira weebityo bwe nabagamba. Okola byo obutampita. Tewandowoozaako? Bali baagala bayimbi bana abazinyi. Nga bye baagala? Be baagala te aba gospel tebabaliimu nnyo. Yes. Bana nange nnyinza okutyawo. Kati watyamu. Natya ne ku lunaku lwe tulonda nga mpulira saagala genda ku ssomero. Ne bali babala obuliri bwange saalimu mu hall. Nawe namala bana ne bajja nga babuuka Unique the winner biki. Nabagamba twali tukubisa datsa mulonda. Era omwana tebamulonda kuva olwo olunaku. Oyo omwana tanjagala. Ampita eri. Olimba? Ndimu namugamba wakitonjagala. Nze sikwagala. Naye nga ekyo kyokka kyekyamukyaya naye simanyi. Naye era nebaza Mukama nayitamu. Wayitamu? Nembaleetera Nankole Vixen. Baali bamumanyi? Baali bamumanyi ng'ennyimba baziyimba ezo gambo. Uncle Vixen yakuba luyimba kyawo? Yakuba Chikibombe, Turn the Replay, Enjoy Your Blessing, ne Lift Him High. Awo ne muyimba naye? Abaana ne bagamba batya? Bampa respect ne ba teacher. Unique, mama. Bakuwa respect kola olunaku? Nga buli teacher amta, Unique, can I take a photo with you? Unique. Nengamba, Baba le Vixen chankolete.
kasita mwana koyima Levikson abantu baga yo era kakayimba tewali mwana kusomera atakamanyi we lift him high nego mwana goleka kati kusomera oli celeb kusomera mbera student toli celeb siri celeb mpozi mu free time yange nga abana baagala mbayimbiremu oba nga tulinayo concert kusomero naye nga nyingidde mu gate y'essomero oba celeb mbuleka ku gate nenyingira nembera student kati gwe weesiimye ne baticha nabo baticha tebagamba nti Renick celeb biki ebyo era olumu babyogera naye nze mba kimanyi munda munze ama student yes tebikutataganya mu bitabo byo okubeera ng'olowooza ku music ate olowooza wabeerawo saawa za buli kimu if it's time for music music time then wekuba kusoma saawa za kusoma kasinga ofunayo kashonga biseera nga musoma koloti biseera musoma ate babibona balina ebakwagala oyimbe ku mukolo anchika chawe yosho tuba tugenda giluzinga pozinga y'amaanyi nnyo naye nga weekdays kuba kusoma tewayingira mu kintu kyonna yes musumba kyo w'amaanyi gosinkanyeko ko Renick noga kale ngogyeko Pastor Bugembe kuba yomukwano gwo muli ba celebrity friends Apostle Grace Lubega tomulaba nga ko oli namulaba Renick tosobola kunnimba alantajikira duwe nali kweno lashe nyiri naye nkugamba njagala laba Apostle Grace Lubega kati bayitowe banga tuno ne mulaba olimba namulaba ne mubuuza ne muyimbira namu lwaliddi oba yali concert ya Titus Kutesa yes then nga tuddawo then nengina nembuuzaako ng'akumanyi yes yali amanyi ndi wimbo wa gospel alina kolabo ne Levikson kitegeeza Renick abasumba bonna bagwe bakumanyi ab'amaanyi nange ne Pastor Bujingo nali mulabyeko Pastor Bujingo wamulabako wamusanga wa Pastor Bujingo nera naye namusanga ku concert ne lwaki eyo woba ogenda nze tontwala naye olumu obeerayo olumu nkulaba naye obeera anti naye nga sobola tuuka mu basajja b'amaanyi nga gwa ntuusa gwalina okugamba nti Pastor Apostle Grace 1 minute please there is a friend of mine called Alan Cruz Kajako Alan ate nga nali nkulaba na Apostle Grace sina yako Alani banange mukama gwoba ondaba nali nkulaba naye nga nange mperekeddeko Levikson nali mperekeddeko Levikson naye nange oyogera naye nange gumwana gwo era wekuba kwata ku mafuta wagakwatako kikakasa mba nkute ku mafuta iyo boke ku mafuta wotambula naye oyogera naye omukwatako mu ngalo we bati oba okute ku mafuta ndayikana gale kasategera ne gayiika kubanga nkubuulire nkwatako ge mazima naye nali simanyi nti gendi mu kutwala ewaka ate nze ombuulire engeri gye bakuuma amafuta sikulimba oluusi nangoloza nze mbimanyi nnyo oŋŋambanga nti Uncle Alan bakutteko kati olina amafuta tonaaba nduka waka nze nenziruka ewaka n'amafuta gange n'oluusi otambula eyo mbayaaye bakukwatira amafuta go gonna ne bakola era tewakalayo ka video nga bagamba ki takola ana mwana Renick bannange muyimbi Renick ate nyamma njagala kubuuza badde banenkeera binde mpaayo abayimbi ba gospel abavubuka abakuyimbire mu guno omwaka ng'ogamba ono buyimba mutembera awo ne mbuwuliriza ennaku zino obuyimba bwowulirizaamu awo nga bukuba ku radio eyo kwa gospel mu Uganda Levikson Levikson wo bana oyagala Levikson anamukujjako Levikson Pastor Bugembe na segment bana ekwata wano
oyo obwedda gwe ninze bannange alina akayimba bakayita personal bakago katonda tuviriddeyo biri personal nyimbiramu pesimu yange maroka kwa lyrics kanga kuyimbiremu tokamanyi nze nkamanyi bakayita personal naye sikamanyi bulungi gwe tewaliiwo tukoze bulungi okuva lwe nalokoka emirembe gimazeeko emirembe tekirisoboka at least mpagira seno aya yatunyiga nnyo paso ala negwe mukama atuviriddeyo biri personal ala nawagira Arsenal sheja kugwera wano Manu ngawo twawukanye owagira ki Arsenal naye nze sibitegeera Arsenal wewangula ndi wa Arsenal Liverpool ndi wa Liverpool naye Man U yo dadi wawagira ki Man U kale twagira dadi okyawagira buli omu abeerako nekyayagala nze kewaka wagira Arsenal gwe wagyegombako ki Arsenal ekuba bane Arsenal ekuba tukuba Man U buli luki just kwogera just mpira ogambye Arsenal ekola ki Arsenal ekuba Man U buli lucha ne just kwogera so toyagalira ddala Man U Man U ngezaako naye ekijagala tekijja buli omu abaako nekyo muli owuli oyagala ojagale naye tekijja kyagaana njesibako naye negwe omutima gwo owulyanga gwagala ki Arsenal ndi ku mutima bwe bakusala bwe bati ofuluma Arsenal iye omutima gwange nguba gukuba Arsenal oba obyogera lusi obyogerere ewaka olumye ddadde asibyogera nti kulumya nkyogera kubanga nkyagala buli omu abeerako nekyayagala nga kimuli ku mutima kati singa eba ssaawa yagenda mu ggulu ne bakubuuza ne bagamba aba Man U be basooka oyingira eggulu musimbe wano aba Arsenal tujja babulira olunaku lwammwe olw'okuyingira kyamazima kiriwo eggulu lirala mba nagenze dda mu Man U naye ate wetuva mu ggulu mba ndi wa Arsenal no so kitegeera kyoyitamu bulungi nnyo bannange olina omujozi gwa Arsenal tebasobola guggulira era nagamba mama wange angulira ejjazi nagamba nja kukugulira naye tiimu ki enamugamba Arsenal nangamba tekijja soboka bambi ne leero mbadde musaba jjazi nangamba tekisoboka tosobola kwambala jjazi ya Arsenal mwene ennyumba nga ffenna tuli bamaanyi nja gyegulira mu nningi tufune yagigula nze njikuwe ku show eya Arsenal naye nange sobola giggulira bambi ogo mupiira sisobola yimirira ku mudaala nengula omujozi gwa Arsenal twati ne Arsenal yawe nesabye oli muwala mulungi you're a young beautiful girl you don't have stress why would you get ofuna stress anti ate zenda baba banyi be babeera ku stress kuba buli kaseera baba kuba kati babeera ku stress nga bagamba bakuluno bagenda tukuba bakuluno tebagenda tukuba kati ndaba be balina stress omupiira ogulabirawa ngulabira waka kati nodda ku taatawo nga awagira Man U n'omuswaza swazo tigumuswaza tugowulira bagamba Man U bagikubakuba buli kaseera nokyogera bwoti kyokka ng'ogamba oyagala nnyo ddadiwo mwagala nnyo naye omutima gwo gumwagala era mwagala nnyo naye ku kyomupiira ndi wa Arsenal lwaki tomukyusa
tasobola kyuka kuba ne emirundi gye bagikubye olaba akyagiriko enki gye bakubye olaba akyagiriko manya tagigibaako daddi we bakuba maani abeera atya ewaka abeera musirifu olima abeera musirifu mbabugalo naye mani wewangudde ayinza okukolawo nga overnight nga kyatugamba manyi twakubye nayitawo ekadukika manyi twakubye ekyo nga kyekiri ewaka naye bwe bagikubye ezo gamba dadi talimu nomala ogamba dadi batwe ku FC bayinza otutwalirawo weba manyi yawangudde oga dadi manyi yawangudde tugende ku FC awo essanyu libeera lingi naye manyi bagikubye tayogera manyi gaba matono manyi gaba matono Reniiki ne mami wagira maniyo ne mami tabigenda nnyo nokimanyi nkulaba wande ojja wagira maniyo kisoboka wendiva ku Arsenal mpozi nga ngeze ku Liverpool naye maniyo tekirisoboka Yagambye ligwa yagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeera buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus nyanya 74 72 31 81 64 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere kale bambi okwasa ennaku naye tulina kyakukolera ffe tuli bawagizi ba Manchester United bambi nange nno mbawulirako ennaku mbakwatibwako ennaku olumu ne mbasasiramu katono nnyo ne Reniiki Mukama yakuwa bambi naye tulina kyakukola tugendera awo mpola mpola osinga kwagala kulya mmere ki kyenyanja n'akalo kyenyanja anya kufumbira akali waka jjajja amanyi okukagoya kati gwe omanyi fumba ki manya fumba omuceere amagi byogera bye najja ofumbe ojja kujja nkufumba ŋŋambe nti njagala jji nga Reniiki yalifumbye ebyo nja bikufumbira ebijanjaalo tofumba bijanjaalo akatogo ka muwogo Reniiki kati nenzija okulaako n'onfumbira akatogo ka muwogo anti kyemmanyi ofumba njagala jji nja dikufumbira go jangu ŋŋenda kujja ndabe ekintu bwe kitambula kale so kakati twagala okumaliriza show yaffe olunaku olwaleero naye nga tetunnamaliriza sooka weebaze ku bantu obabuulire projekiti yaffe eddako vidiyo efuluma ddi tuve wano mwebale nnyo mwenna abampagira abanjagala bafanzi bange mwebale nnyo kunjagala ate kumpagira era nsabye bambi mugende ku YouTube oluyimba gye luli baluyita oyambanga mulikinge mukomentinga ate musubscribinge era vidiyo ejja mugirinde ejja mubeere awo nga musu vidiyo naatera okujja eyo ne Pastor Bugembe tunatera ogikwata netondeka ate na Uncle Alan ajja beeramu awo nja kubaamu awo nja kubaamu kubanga njagala okubeerako kumbi ne Pastor Bugembe ojja beera naye kayimba kyaka Pastor Bugembe kosinga okwagala bungi kati bankugamba yondayo kamu kati tuwe bubiri akasoka kensinga okwagala oyambanga bakagenda kati ako akaffe okay akakona then waliwo kana akayimba
Katonda yabadde mwene songa. Imba nange. Katonda yabadde mwene songa. Katonda yabadde mwene songa. Akakayimba. Nakukanyimira naye oviva abapasita bugeme kumpi wonna bunyuma. Bonna munange bunyuma. Waliyo ne kano. Katonda teri kwenkana wadde nga twekyanga tetukutuuka. Oli Katonda tekiribaawo wadde ne sekyuka. Aliddawo olyawo oli w'amaanyi. Nange njagala nenyibako ng'eddoboozi yange likankana ng'eriryo. Nyanko ala noyimba bulungi. Nawe nze siyimba nawe ebyoyimba n'ogamba. Alatoko bayimbiremu akayimba kamu. Bakitegere ntanko ala. Walayi simanyi. Nze anko ala ne bulijjo nkulira ng'oyimba. Ddoboozi lyafa. Anko ala nibayimbiremu. Oyimba bulungi like goyimba ne likankana buli. Sichuka. Olaba nawe oyimbye bulungi. Nawe Renike goyimba ebinyuma. N'ebibyo ebinyuma. Njagala nyimbe keep on moving to the one. I keep on moving, keep on moving. I keep on trusting God. Everything I grab in I see. I keep on moving. Whoa, I keep on trusting God. Everything I grab in I see. I want you to learn acting. Njaga kugezaako ndawoba you can act. Ate okimanyi twa acting ebintu nebiyiika n'abantu tebabirabako. N'ekifuba nekinkwata. N'emmotoka neefa ne bannange olwo olunaku nalwo emmotoka neefa nekufa engine ate bye tukutte tebyagira. Renike tuyise wala nawe. N'ate byanyuma. Kyokka byanyuma naye munaye byayiika. Baana baabiyiwa. Ala nakimanyi njagala beera lawyer ne actress. Oyagala beera lawyer? Lwaki? Kusala musango. To fight for justice. Lwaki oyagala beera okijjeewa? Kyenjagala kuba waliwo abantu bangi be banyigiriza naye nga nze nga lawyer nsobola okujja ne mbalwanirira. Okyagala? Kyagala nnyo. Era mbeera eyo nembeera ng'ali mu kooti. Neŋŋamba nekirina okutuukirira bulinnya lya Yesu. Ng'oli lawyer? Ka video kano katukatereke. Katereke tujja kalaba awo nga banfudde lawyer. Kubanga tuba twagala ne tukajjayo ng'osibye dread zikoma eno ng'otukuba nguliko. Ne tugamba Renike wano watugamba otya wano. Tekisoboka. Tekisoboka. Ne Renike tovanga mu gospel. Sisobola. Ekyo tekinzijirangako omutwe gwange. Weereza Katonda mpaka Katonda akwagala. God has kept you alive. God has kept your parents alive. Yes. Alafu naffe tuli mugeza kukuza abaana baffe tubagamba mbeere nga Renike. On Sunday genda osabeko. Gwe Sunday kati webeera waka ng'olaba firimu wasabaasaba dda n'ebiggwa. Ebyokusaba tebiggwa. Buli Sunday obeera ku church? Nina oba nga ndi ku church. Otuuka saa mmeka? Service yaffe etandika ssaawa 3 kati nze nze ninzokera nga ssaawa 2 awo kitundu. Ne kati Renike waliwo obudde luba nga bugenze nga n'enkuba etonnya ku Sunday. Oba olina okwebakamu. Ebyo birala ebyo tebisawa kuntataganya genda mu church. Teba kisobola kunnemesa. I have to go to church, I have to pray. Newegwaka newetonya, I have to go to church. Mama. Iye by the way, toyima nko na muyimbi muwala yenna. Aba gospel. Toyima nko na mukyala yenna. Ani gwe wego muyimba ko naye. Judith Babirye. Judith Babirye? Naye ate ennyimba za mami Judith Babirye tozimanyi. Nzimanyi. Nga kayimba ki? Mulamu Yesu wange mulamu oyo entana ya mudduka teyayinza kwegala
yazukira kati yatudde mu kitiibwa era nange bwe ndifa oyo yalinona antwale mu ggulu. Owuliriza obeerayo eyo mu kava. Tubeerayo. Bana njagala otumira ku mikwano gyange Titus Kuteesa kansubire obulamu butambula bulungi. Musajja wange segmento obulamu butambula bulungi. Waliwo mukwano gwange Vixon ne Vixon mukwano gwange waliwo Kopi Blay ane mukwano gwange nnyo. Kopi Blay omumanyi kwetomumanyi mumanyi ne concert ye twaliyo. Omanyi Kopi Blay nnyo nama yayimba kayimba kimwana gwe wakayima magezi ga wakayima so tubeerayo nga tubamanyi nga mubeerayo. Waliwo mukwano gwange bamuyita Holy Ken Amot omumanyi naye gwe wesi bakuba yimbi bange mumanyi yayimba kayimba ki oba Jehovah Almighty God banange waliwo mukwano gwange omulala bamuyita Karo Kwiza komeza gwe wesiba nnyo ku bayimbi bange gwe Karo komeza wamulabawa gwe tomulabanga nako wamulabawa tina ne video naye Karo komeza mwayimba naye twalinga group kayimba bakaita Born to Win. Karo komeza yayimba luyimba ki olaba talumanyi Kampala Jagonda manyeti obamanyi bannange ntumye ku mukwano gwange omulamu talwekyo namubiru tomumanyi oyo oswadde omumanyi wekyo namubiru Lechoke yani amma Lechoke naye lecho namubiru gyali yayimba kayimba yerecho yayimba ndumanyi naye mataite genze ebitonde bamunonya munyanja Lecho oyo gundi Lecho yayimba kayimba amaruka nonya wano kubanja ajja kunkubira essimu ngambe alani nyimba zange ate no down ozisobya ongabagaba iwatali walala ate nkimanyi okamanyi ndako maruka munyano kubanga kayimba kakano nzize nga bwendi nebuza bingi nebwedde bingi tata nzize. I love that song. Okamanyi naye erinnya libadde likusumbwamu ate ani omulala mukwano gwange wa gospel ani Pastor Bugembe Mumaze Apostle Grace Mumaze mbadde ntumira kwa Pastor omukyala bamuyitani banaye erinnya ligenze Pastor Justin Nabosa mwagala nnyo nange mwagala kayimba chaka Pastor Justin Kosi mwagala Oli Katonda wewunyisa tolabaawo kati program tugenda gimala bulungi wano naye nga tulina tetwawulira bwewayagaliza bwasindika bubaka bwagaliza mukwano gwo mikolo mirungi n'abakola emikolo mukwano gwo Baby Gloria tewabiraba nabiraba wate waliyo nabiraba naye kale saaliyo naye nabiraba wali wagala okgenda ani yagana okutwala simanyi yatosobola okgenda ku mukolo gwe batakuyiseeko ate okanzizeemu tebakuyita naye asigalayo mukama I know naye kale wali wagala yenna akayimba ne Baby Gloria naye kati simanyi what happened okyakagala kati sabe sale esembayo tuve wano
Mukama. Sabira abantu abo, sabira abantu abali ku kyeyo, sabira abantu abali mu Buwarabu, abali mu Europe eyo, osabire eggwanga. Tugende mu maaso. Mukama Katonda waffe tukwebaza olunaku lwa leero, tukwebaza gwe eyabukeeseza, webale Mukama gwe atukumye ffenna nga tukyali balamu. Mukama tusabye abantu bonna abali mu kyeyo, abali mu mawanga amalala. Mukama tusabye obawe ekisa kyo, tusabye obawe favor, tusabye obawe amagezi. Mukama Katonda wange nsabye Uganda yaffe, Mukama Katonda wange ogiwa omukisa, Mukama ogi blessing. Mukama abaana batanaddayo okusomero nabo, Mukama bazadde baabwe bawogabirire ne school fees, Mukama baddeyo ku masomero. Mukama nsabye ekisa kyo, Mukama kyebagala Uganda. Nsabye Mukama okwagala kwe kwebagala Uganda. Mukama mu linnya lyo mwesabidde. Amiina. Mumpeera obugalo omwana asabye bulungi nnyo sale badde. Thank you. Allen Cruz Gemanya, Cruz Exclusive gwe mukutu, webale nimwe bayire ddala. Pozo gambye osomera wa? Gombe Junior School Kikajjo. Lisangibwa wa? Lisangibwa Kikajjo. Kikajjo? Ate madde nakyenerabe. Kyerabire I'm the brand ambassador of Gombe Junior School Kikajjo. Ekwe brand ambassador? Yes. Tata wange miza Kiwala byakumanyi? Yes. Owekitiibwa Kyewalabye Male David. Ogamanyi gonna? Annange. Nja kujjako ku prompate yammwe. Ya P7. Naye n'abaayo. Olivers Party? Livers. Nja kujja ku Livers. Directors Bash. Directors Bash. Baji bakolere waka. Waka wa director. Waka wa director. Naye ku luno ngenda kujja. Era jangu. Njagala nkulabe kyo sinzo okwesunga. Mmere. Madde singa kimalayo. Bannange. Kulya. Njagala nkukwate bu video ng'okuba akamere nkuteekeyo wano eggwanga likulabe. Naye okulya si kibi. Si kibi. Kirungi. Naye just okuzinga. Okuzinga okumanyi. Omuntu ng'afenkenya. Kati oli muzinza oli mufenkenya. Simanjedi. Kyetaaga ng'omuntu akwerabiddeko. Naye nze ndya bulungi sifenka. Kale saagala kusukako wano olunaku olwaleero mbadde ne Renick Jemima balina oluyimba lupya ne Pastor Bugembe. Go out on the YouTube channel ya Renick ojja ddula balutambudde bulungi sofa bakaluta tetunaweza na week sekyo naye lutambula bulungi nnyo. So please support the young talent, musupporting abaana abato, musupporting ate namwe ba YouTubers abalaba ne mukyaza ku baana abato, give them a chance. Temulemera nnyo mu bantu bakulu bokka. Kati omwana ngono kati tavuddemu ebirowoozo bye. Nagunoga nti kale saagala kusukkako wano olunaku olwaleero. For now musebe bulungi mweraba. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.
zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne dizayini yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Nagambye eriggwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi. Oba n'oba ng'ova bweru nga weetaaga w'ogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri. Ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga. Just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa. Ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi ne Church y'Abakatuliki. Okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko. Oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo. Nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 oba plus 44 74 72 31 81 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere. Esi mukasiakano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gajesi zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri oligino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.